Kaakati kiki osinga okusaba Bukedde mu kaseera kano n'abaana baabo booli nabo? Nze kye nsinga okusaba Bukedde mu mutima omulungi ogw'eddiini era nze nga bwe nnambuludde ensonga zange kisuula akwate ebintu by'abaana bange abibawe. Nange kennyini andeke ndi maama w'abaana be. Okuntulugunya tagenda kufuna birungi biyereere. Faaza mu kwogera naye atutegeezezza nti wadde ng'alina abaana mu kiseera kino abaana bali byabwe era n'abamu tamanyi gye bali, n'agamba yandibadde avaayo n'abayamba ng'abaana be, naye olw'okubanga ebintu yagenda okudda nga Looza abitunze kati naye talina waatandikira. Agamba kati anaabayamba atya, wabula ye kyayagala mu kiseera kino agamba wadde akyaweereza ng'omukulembeze era ng'omusaseredooti, naye ate bakama be balindiridde nnyo ekinaava mu kkooti mu musango guno ku gimu ku misango gye yawaabira Looza, era agamba nti tayinza kusonyiwa Looza mu katundu ako kumuggyako omusango gwonna okuggyako nga kkooti emaze ogukomekkereza era ebinaava mu kkooti byonna byetikka abitwalire bakama be, n'oluvannyuma bakama be banaasalawo okusinziira ku kkooti kyeneebeera esazeewo. N'agamba n'olw'ensonga eyo ekyokusonyiwa Looza takyakirinako buyinza ye nga Reverend Father Kisuule. Eky'abaana emikono misibe bw'atugambye talina waagenda kujja kirabirira baana kuba byonna Looza yabitunda. Emboozi ogirabye bulungi, tukyagenda maaso. Naye baata abatuuze ku kyalo Looza kwe yawangalira emyaka 2 ne Father Kisuule kwakyali, bo bagamba ki? Naddala abo abaagula ettaka erya Father Kisuule nga baligula ku Looza, bo bagamba ki? Katwolekere eri abatuuze abo nabo babeeko kye batugamba oba oli awo banakkiriza okwogera naffe. Weetegereze program Taasa Amaka Go. Amannya gange Mpita Bikumbi Yazidi Hamisi. Mukadde kano mumanyi ku nsonga ekwatagana n'ettaka. Kuba nali ntudde mu kati akatavanga waako. Omukyala oyo najja ne mutabanyi we ne muganda mukyala Kisuule, Faaza Kisuule. Okakasa omukyala yani amanyi? Omukyala bamuyita Rose Mugezi. Okakasa nti mukyala wa Father Kisuule? Nkakasa. Kuba ebbanga lye baamala nga bali wamu baatuuka n'okuzaala abaana 6 bentegeerako, omu n'afa. Yes. Kati ani yakutuukirira? Ayantuukirira yali mukyala Faaza Kisuule ne mutabanyi we ne muganda wa Faaza Kisuule gye bayita Beneventura Mugenyi. Ne bantuukirira ne bagamba abaana bafa, Faaza kasooka agenda wabweru. Tewabangawo okusoma kukyankalanye, abaana tebakyalyawo, kwambala byonna nga bifu. Ne mbagamba mukkirizaganya ne Faaza Kisuule ayinza okumpa endagaano gye yagulirako awo mbawe ssente. Baali baagala kunguza ttaka era ne nzikiriza ne mbagamba mukkiriza kuba nti chairman yabirimu nti ye era chairman yabirimu. Then ettaka lyange liri fuuti 4 ku 12 ku 12 nendigula emiliyoni 7. Bwe mala okugula ettaka wayita ebbanga ttono nnyo, Faaza akomawo tuwulira oluvuvuumo. Faaza akomawo agamba abaagula tewali buzibu, naye Faaza engeri gye yali alina abakyala abawera nze mu kulowooza okwange nti ono mukyala ow'eno ekitigomo gye bayita Robina yajja n'agamba omukyala ono atunda atya ebintu byonna okugasa abaana be ng'ababe tebaliimu. Naye n'asitula enkundi. Awo Faaza n'atuuka okutuvunaana omusango. Faaza kye yali badde akola asooka atunule mu famire ye, alabe nti ddala ffe okulumirirwa famire ye ne tugiwa ssente tetwadduka. Famire yasigalawo weeri ne muganda we yali mu kyo nga batuguza ettaka. Kiba kitegeeza nti Faaza yakikola kagenderera akimanyi. Ennaku z'omwezi nga 10 January omwaka 2015 natuukirirwa
abantu benali manyi nti bakola mu maka ga mwami Kisuule nga bantegeeza nti mukyala Kisuule ayina ettaka lyatunda. Then nebuuza nenga nti kakati ate waba nti oli father ate onabeera atya mukyala we. Nenfuna okumanyisibwa nti mu mwaka gwa 2008 Reverend Father Kisuule yagenda okweyongera okusoma mu Catholic University of East Africa e Nairobi mu Kenya. N'amulekera abaana 5. Kuliko Sempijja Charles, kuliko Matilda Nalumansi, kuliko Nakaweesi, kuliko Namata, ne kubeerako ne Nakasinde. Abaana 5. Ng'omu Sempijja gasukka n'emyaka 18. Nti naye teyabalekera esente za kulabira waka n'okubasomesa n'okubalabirira awaka, kubanga waka wanene balina ennimiro ezo zikolwamu abantu kwegamba beetaaga omusaala buli lwa mwezi okuggwako. Kati omukyala n'antuukirira n'antegeeza nti faaza yamuwa obuyinza okutunda ku bintu ebiri awaka asobole okulabirira abaana baabwe, si baana be naye abaana baabwe ye ne Reverend Father Kisuule. Era olwafuna okukakasibwa okwo nentuukira n'aba LC ab'ekitundu kwe nagula ettaka. Natuukirira abataka wamu n'aba LC. Natuukirirako omutaka LC chairperson kuba yankubirako ne ku staff ku ndagaano yange amuyita Kasasa Andrew ne Mr. Kagoya n'abalala bangi ne bankakasa awatali kuwannanya kwonna. Ddala kituufu Rose Kisuule mugezi Tayumba Namwanje mukyala wa Reverend Father Kisuule Kalisa Frederick era balina abaana 5. Era kwe kugula nga nsinzidde ku bujulizi obwo bwenkukunala obwali buntegeezeddwa abataka wamu ne LC ow'ekitundu kwe nasinziira okugula. Nagula fuuti 111 ku 300. Nagulawo million 2. Ffe kye tumusaba omusanga gujye mu kooti kyekisokera ddala ne status quo ebeerawo. Nze ettaka linagula ndyagala era naligula ndyagala. Esente sabba nzibe, esente nazikola bukozi na maanyi gange. Era Bible nga bwegamba nti muntu yozo munajjange ekyokulya. Nze muntu yozo zange ndajja ekyokulya, bwe najja sente ezagula ettaka eryo. Father kyemusaba kubanze nkimanyi nagula ettaka ku bantu abatuufu era abalina ebiwandiiko ebiseera nga ye yabakkiriza. Kyemusaba yandibadde atuula n'atuuza omutima gwe nga bw'ali faaza n'agamba nti mu butuufu omusajja ono yampa sente ze ne zirabirira abaana be emisayi gye, muddize ettaka oba ayagala ettaka ampe sente z'ebintu mbivwemu. Kati nga kyemusaba agende mu kooti wekiba kisoboka nga alina omutima omutuufu nga bwe basumba abantu ajjeyo omusango mu kooti kiba kikola. Nze mu kiseera kino kinandibaireka enkoba faaza ife abantu abandi tuli banaku akasente ako tusonda kasonde okujja okusonda akasente ako osobola okugula ekintu oba olowooza kwekulankulanya. So nze kinandisabye faaza abe n'omutima ogw'ekisa atulinge mu ibanga lyatubonyaaboniiza inene tufiirire ebintu bingi ino emyaka gye twakatambulako tujja mu kooti. Nze mbaire nsaba ajja atuleyo omusango mu kooti atyame niife oba atwikize akasente kaife atwikize oba atulekere eitaka atulekere eitaka. Anti agamba muli babbi mweko baana titusobola kuba bayibi ate tusobola kuba nga twena abaviire iganga abaviire ebugiri tusobola okuba nga tuli mukwano gwa mukazi we tujje tumuteemu ebirowoozo ebiiba bbe. Kati mulina endagaano kwe mwagulira? Tulina ddonya. Nagula fuuti 25 ku 10 emiliyoni ndala mitwalo 2 bye nali mpayireyo oku. Oluvannyuma kyekyaba ng'omaze okugula? Bwe nali naakamala okumuwa esente gaabitayo enaku 3 faaza yaida. Baakoba ati abaaguze ettaka lya faaza yaidye bali kubeeta ebusowa. Naasitukiramu naida twali mu lukiiko. Faaza yakoba ati buli yagula ettaka lyange yamala bwire ettaka lyange ezira yagula ettaka lyange yengana ku ettaka lyange oyo mukozi. Ate nga ife twawulira nti omukyalo oyo ali ku abaana ba Faaza Kisuuli. Akati olwo embeera ki gye mulimu mu kiseera kino? Kati mpagaana embeera ye tuli mu mbeera ya bunaku bule bwene.
kuba nga nze bwe mumbona akasente kange kakwekolera ng'omukazi nalinga njabwa mu kibali nadaagira omwo nafuna akamera ako natunda ansomesaako abaana n'abaana bange batyama kuba kati kapito yali yakupangisa ayi kapito yali ekoze ki ewoirewo kati faaza twamusaba ino era yaluba ayenga tuli kukobanga bwali nti muntu mulyoyi wa myoyo muntu wa mu bantu mbaire nenze ayikirize oba akoba atyabana tutyame tutese tubone kye tukola oba tayikiriza atuyikiriza akaife atumuleke. Ndowooza abatuuze bawulidde kye boogera naddala abo abaagula ettaka Father Kisuule lyagamba nti Roza yali mubbako mu bukyamu era yalitunda mu bukyamu nga yeekobanye n'abafere era ng'agamba nti omuze omubi ogwali gumuyingidde Roza gwe gw'okunywa omwenge n'okukolagana n'abafere era agamba nti kyekimu ku nsonga lwaki yasobola okutunda ettaka lye ng'akolagana n'abafere. So olw'ensonga eyo abatuuze mubawulidde naye nga mu kyo basaba ekintu kimu Father nga bw'oli mukulembeze oli mulyoyi wa myoyo bagamba nti akataka kabalekere oba baliyirire bo bakaveeko bagende kuba zo zaali nsonga zammwe zaali zammwe z'ababiri oba zaali z'amaka gammwe. Sigala ku Bukedde TV, program Taasa Amaka Go.